Timoseewo ekyokubiri essula ya 3 okuviira ddala ku lunyiriri olusooka. Naye tegeera kino nga mu nnaku ez'oluvannyuma ebiro by'okulaba ennaku birijja, kubanga abantu baliba beeyagala bokka, abaagala ebintu, abeenyumiriza, ab'amalala, abavumi, abatagondera bazadde baabwe, abateebaza, abatali batuukirivu, abatayagala baaluganda, abatatabagana, abawaayiriza, abateegendereza, abakambwe, abatayagala bulungi, ab'enkwe, abakakanyavu, abeegulumiza, abaagala essanyu okusinga Katonda, nga balina ekifaananyi ky'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi gaakyo, era balinga bwe batyo obakubanga amabega. Tukuleetedde ebigambo bino otegeere nti tuli mu nnaku za luvannyuma. Kyova olaba mu biseera bino abantu bakambwe, abantu bavuma, abantu tebaagala kutabagana, abantu bavumi, tebawuliriza, si bagonvu, tebeebaza, tebaagala kutabagana. Kale no munnaffe bw'olaba ebiringa ebyo tegeerera ddala nga tuli mu nnaku za luvannyuma. Bw'olaba abantu ng'oli tagambwako, ng'oli mugamba kavuma buvumi, tayagala kutabagana, gw'amalala, yeenyumiriza, tegeera bulungi tuli mu nnaku za luvannyuma, kubanga Bayibuli bino yabyogerako era kyova olaba mu kaseera kano biri mu kutuukirira. Ennaku zino tuli mu mulembe, abantu mwe batagambwako, abantu nga tebaagala kutabagana, abantu nga bavumi, abantu tebeebaza, abantu naye nga beegaana amaanyi gaakyo, era balinga bwe batyo obakubanga amabega. Tukuleetedde ebigambo bino otegeere nti tuli mu nnaku za luvannyuma. Kyova olaba mu biseera bino abantu bakambwe, abantu bavuma, abantu tebaagala kutabagana, abantu bavumi, tebawuliriza, si bagonvu, tebeebaza, tebaagala kutabagana. Kale no munnaffe bw'olaba ebiringa ebyo tegeerera ddala nga tuli mu nnaku za luvannyuma. Bw'olaba abantu ng'oli tagambwako, ng'oli mugamba kavuma buvumi, tayagala kutabagana, gw'amalala, yeenyumiriza, tegeera bulungi tuli mu nnaku za luvannyuma, kubanga Bayibuli bino yabyogerako era kyova olaba mu kaseera kano biri mu kutuukirira. Ennaku zino tuli mu mulembe, abantu mwe batagambwako, abantu nga tebaagala kutabagana, abantu nga bavumi, abantu tebeebaza, abantu tebatya bakadde baabwe, tebatya bantu bakulu n'ebirala bingi. Kale no bannaffe abalinga bano tebakulumya mutwe, kubanga Bayibuli eboogerako, ate Bayibuli eyogera ti buli kigambo ky'ayogera kirina okutuukirira. Kale nno bw'olaba ensi ng'eri mu mbeera bw'eti tegeerera ddala nga tuli mu nnaku za luvannyuma, kubanga bano abavumi, abakambwe, abatatabagana, abeegulumiza Bayibuli yaboogerako. Kyokka mu ngeri eno Bayibuli era egambye beefuula abatya Katonda naye nga banyooma amaanyi ge. Bangi nnyo ku bantu tugenda mu masinzizo twefuula abatya Katonda, naye ate bwe tuva mu masinzizo ne tunoonya okubeera okulala okutali Katonda. Mu ngeri eyo tuteekawo ekifaananyi titutya Katonda so ng'ate tunyooma amaanyi ge. Kale no bannaffe twefumitize ku bigambo bino, oba ng'okkiriza nga Mukama asobola okukola, tewali nsonga lwaki oba tomukkiririza ddala okukolera byonna n'oyaggayagga okunoonya amaanyi amalala, anti era kyawandiikibwa osinzanga Katonda omu yekka omwagaliranga ddala. Bw'oba ng'okeera ku makya n'ova mu nnyumba yo n'ogenda mu ssinzizo, kkiriza nti Mukama waali asobola okukukolera, oleme kutuukiriza byawandiikibwa bino ebigamba ti nga balina ekifaananyi ky'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi ge. Buli lw'ogenda mu ssinzizo n'ovaayo ate n'ogenda mu bintu ebirala okunoonya okubeerwa, kitegeeza Katonda omwogerako bwogezi naye tokkiriza maanyi ge, era tokkiriza ti amaanyi ga Katonda gasobola okukuggya mu mbeera gy'olimu. Omwogerako bwogezi naye amaanyi ge ogawakanya. Kale no bannaffe Mukama Katonda tumwesige ti asobola okutukolera era asobola okutuggyirawo ebizibu byaffe. Naye ng'era bw'olaba abantu abavumi, abatatabagana, abayombi, abeegulumiza, abatatya bantu bakulu, tegeera bulungi tituli mu nnaku za luvannyuma era tebakulumya mutwe, kubanga Bayibuli yaboogerako. Tusome mu kitabo kya Timoseewo ekyokubiri essula ya 3 okuva ku lunyiriri olusooka. Abantu bano bonna Bayibuli eboogerako. 2 Timothy chapter 3 from verse 1.